naye olwairo tukuseewo n'omukulu nze muyita mukulu leero n'ow'enjawulo oba guess who oba ani leero gwe tulese naye nga erinnya limanyiko omukulu Conrad sigenda kubanga mbalwisayo ngenda batwalira ddala butereevu ew'omukulu ababuuzeeko then n'oluvannyuma tuyongereyo omukulu tusanyuse nnyo balabi b'omukutu guno olutambula media ngalamusiza nange gye bali badde bakwesunga mwebale kulaba channel zino ezizaamu obulamu mu bantu ezina bye zigamba eggwanga so erinnya liga Conrad Peter erinnya lyange original yennyini original name eryo nkola guno na guli Conrad tetwagala kutubuuzaabuuza gulola guli nkola guno na guli ndi musajja mulimi ndi munnamawulire ndi mwogezi wa mikolo ndi musomesa ndi muzanyi wa firimu ndi mubazi ndi mukinjaji ndi mukomazi ge mazima otutwala nnyo speed ebintu ebyo Conrad byonna obikwasaganya ya omanyi nategeera ekintu nti ensiko so buli kadde mba ntunuulidde ekyo omanyi omukutu guno abasinga tubadde tuleeta embeera y'okuba nti twetaaga buyambize nina kino nina kiri naye ffe nawe tugamba katwetekate ku bantu abasobola okuinspiring abantu bannaffe omanyi eriyo abagwamu essuubi nga bwowulya nti puroguramu yataasa obulamu eriyo oli ali agamba nti nze ngenda kwewa obutwala ngenda kwetuga naye ate bw'anaalaba ku Conrad naga bulijjo okusajja gwe nnengera ate nga ali ku mpewo ate naye alina byakolakola ebyenjawulo tatudde omanyi abantu bamwe bwe balaba ku mativi ag'enjawulo agamba bontasobola kukola kino nga bwogambye nti oli mubazi bontasobola kukola kino baba bakulaba nga obagolinga Katonda so bino ebintu ebimu ebeera calling oba kiba kuyitibwako ebintu bya art ebintu byoli okubeera omusumba oli okubeera omuyimbi naye professionally tuba n'ebintu ebiri behind us nga byo weebiri nti bw'oba wasoma oba nekyosomye bw'oba wakoma era oba newawakomako so professionally nze am a teacher although sikolangako education practically okuleka teaching practice cause muzeeyi wange yaŋŋamba njagala diguri ya busomesa nkwagala makere kumpa diguri eno so nennonayo diguri ye nengitereka wali waginonerayo buzadde mu bufunzi tewagyenonera exactly so oyo Conrad olwaleero bannange mwena bena kyemuli ate obusomesa osigala nga obulaga mu bintu ebirala bingi so I had to add on mawulire kubagenda nenjagala yes exactly so nti fe tuli mu bintu bya television nekyo wano kyetukola kya television okujja ekifaananyi watono n'okigaziya television ge makulu agakirimu kakati Conrad ngenda kubuuzaayo bugambo nti bujja kuba bungi Conrad naye lwakuba TV yamwe ekalirira TV yawa nekolera mu kasana tubula okusaba tusabula nnyo kolakola bagamba kuba uwe yakuba awumba engalo Conrad recently tulina story gye tukoze ey'omukyala nga mumpi omanyi bano abakyala betukula mujembi nga bamuvuma obumpi era obufumbo bwamulema lwa bumpi kati twagadde tukidriving tukize side eyo gwe ekintu ekyo kubanga abampi tuli bangi nange sejja nange ni mumpi embeera eyo gisanze toka tuba twepanka tulina olugezigezi era bangi abakola baga Conrad oba yepanka mwepansi embeera eyo gwe ogirabye otya era oyinza kyogerako ki nti obumpi bulina ebukoseza omuntu no teri kikula kya muntu kisobola kubeera flat gy'oli gwali eyandaba wabula ate osobola okukozesa obwo obunafu obukula bwamu okudisapprovinga statement z'abantu n'okifuula ekyokulwanisa so omukyala gwe gwali eyo omumpi ng'enje n'obufumbo bwakulema bakwogera kino kiri bigambo byabwe bikuzenga mu kati okuleka nga naawe olina misdeeds ez'enjawulo eziri emabega oz'okweka abakulu bano nga bakubuuzizza naye it's all about creation nga Katonda yakukola bw'atyo he has a reason
as to why you are like that. So kireme kuzaawo kumalamu maanyi, do buli kyolowooza nti kyekituufu mu budde obutuufu mu ngeri entuufu, ojja kuwininga mu ngeri entuufu era ofune mu kyoyagala. Kati ndi mu ku disapproving a statement nti abampi bababeeraga abampi eriaga Conrad nange nalingayo bagamba Conrad omusajja aleka muzibu nnyo. So kiba bwe kiti nti okwepanka muze siwe kiri okwepanka muze, olugezigezi muze, okwegeziwaza muze, okuvuma muze n'ebirala byonna. Omumpi oyo aba yeeyisiza atyo teba kalakita oba nekya Katonda mwe yamutonde ye yabeera bw'atyo. Kuba mu bampi tusangayo ab'ekisa, mu bampi tusangayo abalina bakateyamba bebayamba, mu bampi tulinayo ab'ekisa ekikulukuta obukulukusi, mu bampi tulinayo abeepanka, mu bampi tulinayo abateepanka. Ne mu bawanvu bwe tutyo, ne mu balema bwe tutyo, ne buli kalakita yonna ebaamu embeera eyo, naye si nti nekyayo yereeta ekyo. Though wabaawo habits ezigoberera ekikula nti abantu bakyogera bagamba omusajja omumpi aba ayomba nnyo alage nti waali bategeera bakyenkulaga nti kiyinza okuba bwe kityo olw'ebigambo ebiba byogerwa oyo ayogera to harmonize his or her statement, okulaga ono nti obumpi bwe bumuleetedde okuyomba, naye nga oluusi n'omuwanvu yandiyombye singa oyasize ebikopo bye. Otegeeza kyegezaako okulaga. So nature ne character tebiditamininga neeyisa ya muntu, naye enneeyisa y'omuntu editaminingibwa bikalakita bye ye byaba yeetondamu oba ebyamuzaalibwamu. Kiba eri yennyini okubyejjamu n'akola ekituufu mu budde obutuufu. Ati Conrad omukulu nakubuuza ebintu nga bwe bitumenyedde ebyo byokolako kiki gwe muli kyowulira nti kyekyo ekisinga mu bulamu bwo ngamba kino kyo bwe nkikola kyenneewulira kyekyo ni bwewaawo bingi byokolako? Oli mubazi, oli musomesa, oli w'amawulire, mukinjaagi, mulimi, nkola guno na guli. Mu bingi ebyo kiki gwe muli omanyi obaako nawe kyoweefiiringa nti kino kiki kyowulira nti gwe kino bwe nkikola kino kyempulira munda mu musaayi munze? Art is my best. Art, with art nja kutabula, nja kugamba nti mugazi kubanga ebintu byenkola nga biri mu art line bingi. Ngojeeko singa kinankwata kuba nina bakyali bange binakusoma nabe Makerere abakola amasomero bikinga bamanyi kye nali nsobola okukola. Bampita buli lunaku on daily basis jangu ne botuwangayo essaawa 2 mu wiiki otukwatiremu abaana mu history. Nakolanga nnyo European history on African nationalism oyo, nkola nnyo ne Luganda. So bampita nkyagala naye timetable yange nkola kiye nemesa nti nze mbeera mu kamera okuva ku makya paka ssaawa ndowooza nga nnyezi ekiro on daily basis. Okera ku TV olivaako n'ogenda ku mulimu gwo professional ogwa firimu eyo kamera. Kati bwobala obudde obwo nti bino ebirala oluusi binnema n'okutuukiriza, nze nkwata emikolo gy'okwanjula kuba Katonda adde akyansaasidde, nkola nnyo okwanjula. Nina abantu abanjagala ennyo abagagga baani nkola nnyo emikolo gyabwe, naye wabaawo okwanjula kwensuula nga sikikoze intentional nti oba ndi mubbi nosanga nga date eyingiddemu omanyi bibiri okwanjula nsobola obutajja nensindikayo gwe nokola nennyonnyola omugole nayeyomba nakola kinenga munnyonnyodde. Naye guli omulimu gwenkola ogwa show buli weekend nti tugenze Masaka gusobola okuvaako okufa kw'abantu 5 okumenya ekifo obutebe n'ebirala. So olondawo ekituufu nogamba nti eno kansindikeyo mwami Mukasage nakiikirira omugole kamunnyonnyole ne ssente ze zennyini nzimuddiza aziwa omwami ono asobola okukola byenkola. Ekyo weekiri. Naye lwakigambye nti art is my best favorite. Mu art nzanya film, mu art nzanya stage play, ndi muwandiisi, ndi director, byonna ebyo mbikola with passion. Ndaba ayinza okulowooza bitusasula nnyo, tebinatusasula nnyo.
wabye tukola tuli waffe kufuna miliyoni 5 mmeka okusinza abalabe bakola naye ojja n'olabanga osinze kukikola lwa passion. So with art lwaki generalizinze ne bwondaba ku mukolo gwo gwakwanjula nga ndi mugukola ngukola with that proudest vigor munze ngukola n'omutima ogw'amaanyi ennyo kubanga mbanga azanya so ebisingo bya kunsanga nga ndi ne bakidaawo ajidde kubako oba musanze waka nga tulinga abali mu firimu buli onsange ne mulimira flight era gwe tuzanya naye wabe bantu besinga okukola nabo emikolo gino gy'okwanjula bakiwanuka baani nti tubanga era abali mu firimu ate tuli mukola mukolo gwo nti generalizing the art as whole nti film is my best stage play n'emikolo gy'okwanjula nina ne programs zenkola zenteekateeka nga promotion oba empaka z'abaana ez'amasomero n'abantu abakulu nga bayita mu lulimi bwe makikola sooka kutunuulira ssente naye ekiri munze kyempulya kyenjagala okusharingako n'omwana ono ali upcoming nyumirwa nnyo n'okusitula ebitone by'abaana era ebiseera ebisinga buli wemba nga siina show nga siri mu kamera siina ki biseera ebisinga bonsanga ku garden man training abaana how to act, how to do this and this, how to write a script byebintu byembeeramu naye nga sisooka kutunuulira ssente. Conrad ngenda kubuuzayo akabuuzo olimu embeera y'akatemba kubanga bw'oyogera nti mbeerako ne bakiddaawo omanyi twamumanyirira eri bakiddaawo naye is all round nti bakiddaawo is an actor is a creative director era ebintu obusinga obusesasesa mu radio station ez'enjawulo is a creative director ya buyiiya mwogezi wa mikolo era kati nga sikulimbye wabaawo okwogera bubi ku munno nga sirimbye yaliko kati abalala tukola tulina abantu batuwa emikolo naye bakiddaawo kati Uganda yaliko so buli wobanga okola naye ofiringa happy munyumirwa nnyo kati bombuuza nti olimu ekyakatemba yes ate katemba tebamuyiga katemba kiba inborn tulina ebitone bye bayiga kati firimu omuntu yenna ali eyo naawe ali eyo osobola okuzanya firimu nga togizanyangako ojja n'ozanya n'ofuuka muzanyi wa kabi n'osinga n'okusinga naye katemba ono w'oku stage kizibu nga tewazaalibwamu katemba kubanga you need to be comic by birth kyekirimu waaw tekyali mu program eyatasobola mutulina omukulu Conrad naye nga nyongera okuba nga mbajjukizako gwe wenna yeetaaga okuba nga okola ku nsonga z'olususu genda kumba nafe Vista to Creams basangibwa wali Enaja Nankombi ku Ntebe Road ogenda okuba nga obasanga enamba y'essimu weeri ku screen yaawo tekyali ne Conrad tekyamutwalaganya naffe nno tuli bantu tennalubabwe tukoledde nalubabwe bannaye era abalabi obunamulaba channel abakulu bano bantu tennalubabwe wetukoledde nfa mujja kuweereza juisi wange Conrad mumusondere juisi wekulabisaamu akapo omusana gujjula okututta naye nga Conrad ngera kubanga nkuddiramuko katono Conrad tukulaba oli musajja mwepansi era characters singa z'abeepansi n'ensonga y'okuba nti mu mukwano oyinza okuba nga njagala nnyo okumanya Conrad olina omukwano mu Uganda yonna ng'ojjako ndowooza bannaddiini ojjako Ssaabasumba kati nze ndi mu Katoliki ojjako Ssaabasumba ne bafaatha wabbo baba baagala ensi yonna batwagala with God is heart mu Uganda yonna mu nsi yonna temuli musajja nsinga mukwano oyagala okukakasa obuuza abantu abaninaani lwaki sibuuza mama w'abaana lwaki buuza bakuliraani maama w'omwana naye osobola omukubirako n'omubuuza omukwano gunzitulukuka kuba Conrad musajja mwepaasi talabika mukwano no Conrad musajja mwetowaze nnyo eri abantu Conrad naye kati bw'oyogera character names bubiri ebyeri simanya firimu biki kati ebyo byawukana kati era abantu abo balina obuzibu nti tebadifferentiating omanyi nti ffe tukitwalira ddala nti gundi bw'aba azanyibwa ati nga mukubi w'abakazi ffe tutwala kati okimanyi nti nzanya nnyo ne Nampijja ne Nabatanzi ebisa ebisinga Nampijja characters ze zonna she's an arrogant lady yes naye mu bakazi bemanye Uganda bakyasinze discipline n'obwetowaze she's one of them yasinga y'omu kubenzikirizamu naye with the character ate tusobola muwa soft gyali kati ebintu bino bye tuzanya bibeera opposite
bwenjo kyogera wakatize bwosanga mbudde obweddembe ate si bwembeera with acting olwokuba karakita ezo zensinze okulabikiramu okujja nga nkola ne bwompa eziri decent humble nyinza obutazanyira bantu ekyo kyebawulira kyebaagala yes ne director wange ayinza obutanfiiringa abampadde concept eyo so abantu tebaawula wakati wa karakita ne Conrad tebaawula Sendegeya tebaawula Walunyiriri tebaawula Don ku Conrad naye abantu abo banjawulo era nange olumu bwe nsinkana ono Don nga mbadde ndaba oluusi ku TV oba ku YouTube mpulira bubi neŋŋamba karakita y'omuntu bwati babaayo lira abantu bwe bati gye bali kati nange anyiiza oyo omusajja oyo w'Olunyiriri anyiiza ebikolwa bye nze Conrad bw'asanga oyo musajja bibuzaabuza yes kubanga Conrad is humble rat omusajja omuntu mulamu yes so kati ekyo weekiri era ekintu ekyo ne mu nsi eno abantu ddala ba artist ffe kitulemye okumanaginga nti omuyimbi bwakuba ka hate oba ffe abantu ne bakwagala ate returns z'obawa nga obebaza ge malala otandika okufuna amalala ekitali kituufu you need to be humble kuba abantu bano be batuwanirira ate nammwe bafaani kino nkibasaba mulekerengaawo tugamba oyo gulo naffe tumutaddeyo yali otegera temumanyi bannange kintu kyetuyitamu okutuuka wano we mutulabira tomanyi bigambo kibye mu ŋŋamba nga nzija ku stage nga nkyali upcoming vaayo koloti naye with that solidarity munze ŋŋuma n'entambula nammwe so nkubiriza ba artist bannange nti ensi yetulera tuleme kumera malala tusigale nga tuli hambo ate nze sina njawulo na muntu oli omusajja asindika ekigaali tubaffe bamu just enjawulo gye mamusinzeko nti Katonda ampaddeyo ka chance okuyimukamu akatono ne bamanyi okusinga naye ebirala tubeera ffe naffe muntu omu naye ne bafaani nabo bannaayi batubuzaako embiibye bwakulaba ng'otambuza bigere bafaani bwakulaba ng'otambuza bigere kibanyiiza omusajja waffe gwe tugize tuti bolinya boda lutalo bovuga emmotoka n'otakuba ng'ombe ku buli ka station koyitako yeraga katubalinde nga tubalabye so kati olumu kikulema okutegeera muze kuziika naawe kikwatako omukolo gwa kuziika nga Conrad omukolo gwa kwetowaza muli mu mbeera ya nnaku abantu ne bava eri ate ne baagala kibe kivulu kati ogezaako bambye okolaga wetowaza yeraga otegatega otuuse father ali mu kuyigiriza muli ku mufu baagala with that ecstasy tuve ku kyawandiikibwa father kyabuulirira abantu okweza obujja bayiike kugwe kati oyagala kyewala oba oluusi odukodde mu mmotoka weekwekemu yeraga katubalinde nga tubalabye so bafaani baffe ab'ekitiibwa njagala ffenna tubenga tucoordinatinga mmwe ba artist yes ba artist bana abantu be batulina be batuwaniridde nze njagala nnyo tutambule n'abantu ate tolina kyewaabadde obwo obukadde 10 bwotadde ku akawunti artist oli ayinako 2 eyo emotoka gyovuga eyakabi Range Rover yo olaba yakabi artist oli ayina Range Rover 2 n'omwana we ja avuga so obulamu buleme kufuuka nnyo bwa kitalo nnyo tukwawukana nnyo ku bantu bassebo ne banyabo tusigala ffe yeffe era wetusobeza wetuba tugenze astri mutusonyiwenga mutuddirengamu ate naffe tuddirenga mu ba artist baffe kuba ne ba artist manya bafaanisi baffe kuba ne bafaaniza abo mulimu bambi abanyiiza kati wabaawo amanyi gye nakulira gye nazaalibwa ng'oluusi ne family zaffe zaali tezikolagana nabo kati ate gwe nojosituka kati ye yennyini ayagala embiranye eri agisige ne bano abawagizi 1000 we muze ku show alage obubi bwammwe alage mbu muzadde we yakwata ente alage otegeera bazza gundi ezo so ndabanze nga bwendi bwetowaze bwange tutambuze bulamu bw'ensi Conrad, besides that byonna tubyogedde tuddako mu mbeera y'amaka eya family
ofuna obudde bwa family butono si lwakuba nti njagala kati ngenda kuva wano ku media ino speed yayiri kuseti baninze ddala lwakuba nti media yali yansaba okujja nga nina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo na media enkute nakava ku TV kola political show tumuguddeko mavumbavumba kati ebiseera ebisinga bwowasa omuntu atakutegeera kati ate bakutubuuza n'ebibuuzo tolina lwobeerawo buli lunaku muba bize sente zo ziriwa otegeera kyegamba kubanga alabayo omukinjaji akusinga sente kubanga alabayo oli ayina ki so paka w'omunyonyola nti kino kyenkola kintuusa wano na wano na wano omanyi eno media fraternity gye tutambulira mu basebo ne banyabo tutoba nnyo okukimeekinga tutoba nnyo okufuna ekyo kye tulina okufuna tukola nnyo okeera 11 paka 6 gwa kiro oli mbeera eyo kati life ogibalancing otya ofunamu weekends zotagenda kuba ku TV zotagenda kubeera ng'olina seeti naye ng'olinayo esho lwaggulu n'otambulako ne famire yo n'omwana wo kati nze na muwala wange bw'aba tali ku ssomero leero no birthday nyongera congratulating Sierra. Happy birthday baby Sierra from daddy and me. Yes. So kati bw'aba tali ku ssomero nga kati wali ku ssomero omuwakadde ako n'otambulamuko naye ne maama we bwe muba mukyasobola ati ulira bwe mutuuka kati ku mbeera nga zino ezaffe buli kimu kiba kinyiiza omukazi jjukira ensi yonna eba ekumanyi mwakatuuka ku biiki bweti abawala biki nga bafaani kati ate bakufaani obatya nnyo banyiiza olina okukikola oluvaayo mu serefi wandigenze nabo mujja tusiiga endwadde otegera kakati tuli mu life esingayo obuzibu basebo ne banyamu bafaani olina oba satisfyinga amakoino gabalansinga kati bwoba omukazi nga temukwatagana bulungi teyakutegeera automatically kizibu. That's why katika kino kankibabuulira olwaleero mu kitegeere ba artist abasinga tebalina bufumbo eyo y'ensonga weeva ekate tubeerayo bwe tuli akatono kaba kakusoomooza nako bakyala baffe baami baffe ati owange ekyamazima kiba kyamazima enaku zino kati myezi nga 5 yatambula tuli ffenna usual abadde nga agenda ebweru wadda myezi 2 n'abirakola naye kati bwe yadda life ekyukamu kuba naye yaddanga mugagga alina ku ssente tabanga luli kati ate naawe akusanga nga olinako ebyeyongeddeko kakati emboozi zitandika okwawukanamu lulimu abeera nga mugenda kafo ka bulijjo ne munywa omunaanansi gwammwe kati emboozi oyogera zeeri waggulu uptown ate aba atyayo oluusi kubambu bw'agendayo ate omulaga balala ate nga tomulaze nkubuulire effect z'abafaani so mutuuka ne mutuuka ku nzikiriziganya kati nze maama w'abaana twasigaza kye bayita obufumbo obw'ekitegeevu n'abasajja ba artist bangi nnyo bali bwe batyo n'abakyala ba artist bangi nnyo bali bwe batyo nti bw'aba taliwa mu famire ye wa maama we asobola okujja n'amalawo ewiiki ng'alaba omwana we alina omwana we bw'aba awulira nga tali comfortable naawe oyingira kiro ng'addayo ewaabwe so obulamu bwe butyo bwe butambula naye nkijjeeyo lwa nsonga kulaga embeera gye tuyitamu nti grona ava ku TV mu show ye ekiro saawa 5 ng'ate alina night egenda omuwa emitwalo 5 anoonya fiizi za mwana mu bbaala emu kati omukazi bw'amukubira ng'ali wawoggana halo ali mbwenzi bambi ava nawo kko naddako ku ttooyi ozombuzabuza sawundi simuwulira yisajja gw'olikomawa naye ng'onoonya future ya family nze njagala okakasa abakyala n'abaami mmwe abaami abawasa abakazi bano ba artist tosinga mukyalo ono naye kuvaluinga bulamu gwe naye abwagala n'omukyala gwe tonowooza mbunze nange njagala okufa sivaluinga bulamu bwa famire yange
nze nyiza n'okwanze nkusinga obulo omanyi bagamba mubeera nnyo n'obudde obuli free obudde bw'okwendeguza exactly bwe balowooza waliyo ba artist abali bwe bati naye nze schedule yange nga bwe njikubuulidde nze ne famire yange kati kino kankigambe era netwala akakiso okwetondera famire yange mwenva famire yange mwankyawa tekyali kintu kyawaka kyembeeramu naye si lwakuba nkyagala obulamu bwe nayingiramu buzibu mba nkola nnyo mande paka mande okulaba nti obukadde bwange mbukolerera so kati wekanganga okuva mande paka mande ofunayo ennaku 2 oba 1 lwosobola okubeera awaka ne famire odda kiro omwana yeebase ne bwe ba holiday lwakuba nti owange okuva ku myaka 3-4 paka wenzira kati leero amekize 8 naye olwaliro awezeza 8 ne bwodda 9 oba 10 abaawo ojja ne munyumya n'ayingira obuliri ne bwe bamukuba nninda so naye waliwo abaabalala abatakisobolanga wekanganga budde sawa ziwera 3-4 omwana ng'alina okwebaka n'amala emyezi 9 nga muzadde wamulabamu olunaku lumu oluusi nga tamulabye naye olumu baba tebabyagala naye situation gye tutambuliramu yakola kyekizibu ekibaawo tukyali mu program eyatasobolamu tukyali n'omukulu Conrad ow'olunyiriri wakati mukunkalirira tukoledde mukasana akayitirivu tukyali n'omukulu Conrad naye leero abagayi tukyusizaamuko kasafu kanyama tubaleetera ate abantu abamu abagezezaako okubaako ne kye bakola olabe nti no nabo embeera gye bayita mutereera nyangu oyinza okubeerayo n'okaala ebizibu n'ogamba nti nze kanneewa obutoka netugenda edda mukwano nyongera okubanga nkibagamba okwetta tebangako solution ekyo kyo nkibakuutira by the way Irene kwako nansonyi okuyingira mu katono nnyo bwe muvubuka gwali eyo otambuza oluyimba lwo lukyaganye otambula nju ku nju ogenze mu bibiina bingi ebyakatemba mu media ne babagoba genda osobola okukola ekintu yes media babagoba era bakyabagoba